Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno okwekwaffe egabanda musoke ow'ennabalanga obukoba kyaggwe nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Olunaku olwaleero nsaba nkutuuseeko ekika kya Kayozi, ekika eky'Abakayozi. Obadde omanyi ebikikwatako kati nno munnange tuula akalira mbikusetulire. Munnange akabbiro k'Abakayozi nsomba byuma nako kasolo kali awo kafaananamu emmese. Nsomba byuma ke kabbiro k'Abakayozi. Omukulu w'ekika ky'Abakayozi ye Kawuuki Kafuuma Emagambo Kyango. Omukulu w'ekika ky'Abakayozi yoyo munnange abadde tamumanyi mutegeera okuva olwaleero. Ate nga omubala gw'ab'ekika kya Kayozi gwe guno, gwe Mikiji, gwe Nsasa. Emirimu gy'Abakayozi mu Bwakabaka bwa Buganda. Munnange nno bano bagoma ku mujaguzo be bakuba engoma eyitibwa Kanaaba. Abaana abo Abakayozi be bakuba engoma eyo. Ate nno nga tebakoma okwo, Ssewanyanga ow'Emmanja mu Busiro yabanga mukanguzi. Ssewanyanga ow'Emmanja mu Busiro yabanga mukanguzi. Egyo nno gy'emirimu gy'Abakayozi obadde ogimanyi. Anti byonna obisanga wano ku nsi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe.